Balamusiza ku bana Uganda mwenna buli mujjo sinziro kula akatambika nokwetola ensi yonna constituent muli bulungi mwenna okusokera ddala nze kipayo payo kubategeeza nti okuwamba kwa comrade waffe Eddie Mutwe kabadde kagenderereka Muhoozi kulaba nga ateekawo emizannyo gye gyayagala agikole ng'akozesa psychological warfare tactics n'ogezaako kutiisatiisa abantu naye okusiriikirira kwe mwamulaze ye kennyini n'agezaako okukozesa tribal statements nti amwena mu basement ye era amusomesa Lunyankole statement yagikoze ng'ayagala tufune okulwanagana wakati w'amawanga ne banyaba ne basaba mwenna ngenda basaba mwenna ba comrade aboogera ku mitimbagano bana Uganda mwenna buli omu akatambika n'okana kusanga ngenda kusaba n'obuwombeefu tokola video yonna ng'olumba Omunyankole yenna nedda ekintu kino Abanyankole tebakiriimu size enkola zaabwe era nabo bakivumirira omuntu yenna agenda okukola akatambi ng'alumba Abanyankole oba ng'avumirira Abanyankole nti baakutte Eddie Mutwe oba bali emabega w'okutulugunya banna Uganda ekyo kikyamu Abanyankole bavudde ebbanga ddene nga bayogerera ensonga zino tebali mabega bikolwa bya kutulugunya na kuwamba na kweremeza mu buyinza bino bikolwa bikolwa family ya Museveni ngere mbira mutabani wagezaako bi expose nga please temukola akatambi konna nga muvumirira oba mulumba eggwanga ly'Abanyankole Abaganda baffe tubadde nabo ebbanga ddene ekizibu waliwo ababeeteekamu abeeyita Abanyankole nga si Banyankole be bakola ebikolobero ebyo era ne byefuula nti bebbo naye ngenda kukusaba togeza n'okola akatambi konna ng'ovuma Omunyankole oba ng'omuyisaamu eggaali ekyo si kituufu statement Muhoozi gye yakoze that is a tribal card or tribal statement gye yakoze ng'ayagala tufune okulwanagana wakati w'Abaganda oba Uganda n'Abanyankole Abanyankole tebakiikirira Muhoozi ne Muhoozi takiikirira Abanyankole Muhoozi byakola bikola nga ye ne family ye ababimutumye bikola ekirala ngenda kusaba kulembezi ba national platform mwenna gye muli mukondeme ng'ekikolwa kya Muhoozi ekyokuwamba abantu n'okutulugunya abantu nga temususserera kubanga musuka olwaleero nina ekindoozesa nti mu lunaku lwaleero oba enkya nkiddamu olwaleero obunaazibira oba enkya Muhoozi ajja kuba afunye pressure esuula Eddie Mutwe wantu wonna oba muliriizinga nkiddamu we buzibira olwaleero oba enkya Muhoozi ajja kuba afunye pressure eririizinga oba esuula Eddie Mutwe wantu wonna ye politically kyaba yabaze asikowalinga olw'ensonga yaabala nti bwakwata Eddie Mutwe ne mutademonstrate nga kuvaayo kijjamuwa privilege okutandika okuwamba abantu bonna baliranye president ye kennyini ng'omuntu abenga asikowalinze nti ne bwana bakutte president teri muntu agenda kuvayo ku demonstratinga oba kwekalakaasa kitegeeza nti abaalaze nti alina amaanyi mangi nnyo era ne bwana akola ebikolobero teri agenda kuvaayo kumunenya kati ngenda basaba nga tulimbye obufuzi bino temugeza ne muwa opportunity yonna Muhoozi n'akabinja ke okusikowalinga politically bw'obanga oli mukulembeze wa national platform oli wa opposition nkusaba oveyo ovumirire ebikolwa bya Muhoozi kubanga olwali lwa Nuupu oba olwali lwa Eddie Mutwe n'abala bakutte bajja kukwata n'abala kubanga kino ekiri atabala kikiri nasigadde ewaka naye nkiddamu nti ekikolobero Muhoozi kye yakoze ku Eddie Mutwe kakodyo ke yakoze nti amukwate balabe ki kye tukola bwe tuba tekikoze ajja kukwata n'abala agenda simbeyo ng'akutte president era tuleme kuvaayo kwekalakaasa ye political aba akoze eki aba awangulire nga nkuddamu okusirika kw'omutaddewo n'ebiga bimwogedde bigenda muwaliriza okusuula Eddie Mutwe eyiira olwalira akawungeezi oba enkya ateeka omutta naye ng'ekigenda omumuteesa ye pressure gye mutaddewo ku social media nga temulyombye era temubye muntu mu yenna nyongera obbakubiriza temugeze ne mukola video yonna ng'erumba ba comrade baffe Baganda baffe Bannayuganda bannaffe Abanyarwanda Bannayuganda bannaffe Abanyankole Muhoozi takiikirira Abanyankole n'Abanyankole tebakiikirira Muhoozi nikiri bakola statements eziri tribal nga baagala tribal crashes wiki tukibamye ffe tuli bantu ba mirembe abaagala enkyukakyuka mu mirembe ebyo ebintu by'okusosola mu mawanga tubivumirira kati wenna aliyo ng'oli mu wankyukakyuka nkusaba era ng'oli mukulembeze muveyo mukole statement ezidemanding with immediate effect baliriizinge Muhoozi baliriizinge Eddie Mutwe ne ba political prisoners kubanga ono Muhoozi agenda kikozesa nga political capital okulozesa abantu ne bwana akwata abantu teri agenda kwekalakaasa kuba ye kyayagala era kya planninga naye nga mbategeezezza ku kye mwakoze
olwaleero oba enkya ayinza okuta Eddie Mutwe bwana batamutadde kitegeeza nti alina ekirala kya planninga naye nga main issue oba aim ye yakumaliriza nga akutte president kyayagala ne mu statement yakyogedde era kino mu bintu byakoze mu meeting yatudde banne bennyini ab'omu family bamuvumiridde okwata Eddie Mutwe omuli mama we kennyini oba stepmother Janet Kembazi yamugambye it's a wrong decision as well Luwabogo yamugambye it's a wrong decision ne kitawe kennyini omuto Jeno Salimu Sale yamugambye nabalabula dda nembwana ekyokukola oyo mwana mwakutte waaki is not a politician is just a bodyguard takola nkoko political statement mukwata waaki olw'okuba nti ono muvubuka mutamiivu ate ng'ali mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo oba Sero Lugaajo and Educate Lugaajo ye buli kimu akikozesa walagi kubanga nabagamba nti omwenge mukudaaze kasita oguteeka mu ttama gw'okuvuga so si gw'okuvuga kati omwana n'ekintu kyakoze kivumiriddwa mu family olw'ensonga nti abamu bakimu ekigenda kuleeta obuzibu era ku ground otwogera essaano kebere munsi yonna teri akkiriza kikolwa kye yakoze naye ye akimanyi nti alina powers ezamu entrustingira by his father ne ku lunaku lw'okwadde okuyisa abasirikale gye bagenze eri gye batendekera abasirikale mwalabye nnyo nga emboozi esinga Museveni aginyumya mutabani we ng'alinga ng'amulambira nti kino ky'ogenda okukola naye tetugwa mu katego ka sitaani batuzanya tribal cards ate kye baagala okukola kutulaga nti basobola okukwata abantu bonna ne president bamukwata ntavaayo okukola ki kwekalakaasa bo kye bagezaako okuvuga kati ngenda kugamba olwaleero muganda ngenda gy'oli ngenda kukusaba togeza n'okola akatambi konna ng'olumba Munyankole please don't sitira basaba naye ngenda kukusaba tokola akatambi ng'olumba Banyankole Muhoozi doesn't represent the Ankole people and the Ankole people they don't represent Muhoozi. Whatever Muhoozi is doing right now he's doing it at his own personal benefits. So you should not make any video or record any video attacking Banyankole because Banyankole are less concerned about Muhoozi's statements. Kinjagadde basa mwenna. Fenna tuli banna Uganda baagala enkyukakyuka kubanga Uganda nsi yaffe tetwetaaga muntu attibwa oba awambibwa twetaaga nsi y'amateeka na biragiro please nkusaba tambuza akatambi kano kaweereze munno tetugwa mu katego nga nfundikira ekintu Muhoozi kye yakoze mu system y'ebyobufuzi eyabasibira mu bbwa bakiyita psychological warfare bw'akwata omuntu gw'amaanyi n'amutokyalinga n'aliriizinga ebifaananyi eri abantu abagenda okumenyeka omutima okaabe already gwe aba akumenye eyo gye tuyita psychological warfare aba akumenye ng'ogenda kaaba kati ffe abaasoma psychological warfare wano ofuna busungu na kumanya kiki ky'ogenda kuzzaako kati yenna yafunye obusungu nolowooza option y'okuzzaako kitegeeza nti gwe akakodyo ka psychological warfare wakabuuse kati buli yenna yakaabye nga bakutte Eddie Mutwe ne bamutulugunya ne bafulumya ebifaananyi bye kitegeeza nti gwe wabuuse psychological warfare oli strong enough buli yakaabye yenna nawulira nga anyogoze oba alumiddwa oba aweddemu amaanyi Muhoozi kye yabadde abala kye saagala mugwemu mubeere bagezi nnyo luno olutalo lw'ebyobufuzi lunene nnyo kati mwenna buli omanyi nti wakaabye wakaabye bukaabi ng'oli okutusa omutima nti omutima gumenyese kitegeeza Muhoozi yakuwangudde kati ffe abaanyiize nga tusigaddewo kitegeeza ffe olutalo twaluwangudde era naawe nkusaba funa option oba obusungu onoonye ki ekyokukola va mu kukaaba kubanga ezo entalo n'abazungu baazirwana ng'akola ekintu akumenya omutima ogwemu amaanyi yayisewo kyayagala kati kyekyo Muhoozi kye yakoze era gwe comrade yene eyakoze akatambi oba posting oli munnyekivu nnyo oliroko oyo okaabye olw'ekikolwa kye Muhoozi kye yakoze yakuscorinze oba yakuwangudde eyanyiize ng'oyagala option oba plan B gwe olwo olutalo walubuuse era teyakuwangudde okitegedde bulungi nnyo naye nga mbategeeza